mu kitundu eky'oluwannanda olw'e Gaza nga masanyu agabadde gakyaludde okulabwako bannansi munda mu ggwanga lya Palestine ne munda mu ggwanga etibwa erya Isirairi bwe batyo abayisizza ebivulu nga bagenda maaso n'okuleka nti bajaganya olwa ceasefire agreement first phase okukkiriziganya okusookedde ddala okukomya olutalo kirabika nga kiwedde first phase bakkiriziganyizza naye bw'otegeera nti first phase otegeera nti wajja kubaayo phase endala kati ekiriwo finally olutalo luturimbudde abangi emitwalo 607 bafu e Palestine emitwalo 607 wabadde wakayita olunaku lumu nga emyaka giweze 2 Isirairi ng'erumbiddwa kubanga bagirumba ng'ennaku z'omwezi 7 Okitoba mwaka 2023 indirect talks ezibadde zigenda maaso e Misiri atutegedde nti zivuddemu akalungi era okukkiriziganya kwonna kuno kuli ku 20-point framework eya Donald Trump okulaba nga oluwannanda olw'e Gaza wabaawo emirembe yensonga lwaki mbategeeza ne magamba nti mu bino byonna ebigenda maaso Donald Trump asikowalinze era bikagenda kusikowalinga jjukira nti ayinayo ko obubonero obw'olutalo bw'eggwanga eritibwa erya Irani n'eggwanga etibwa erya Isirairi yasikowalinga awo yadde nga tetumanyi ku Irani ne Isirairi ani yasaba olutalo luggwe newankubadde nga Isirairi gwe basinga okusongamu bagamba nti ye yasaba lefali omupiira gumalire mu ddakiika ey'ekyenda mu ddakiika ey'ensanvu nga tegunnaba kutuuka mu yakyenda ne enewe kyonna kyekyali ne mu lutalo olwo eggwanga etibwa erya America wansi wa Donald Trump balabika nga basikowalinga Trump ono abadde agezaako okulaba nti n'olwa Russia agenda maaso n'okuba nti asikowalinga luggwe newankubadde olubadde lukyamulemeredde kubanga baadiringa nabo si be Bayisirayiri omanyi ku Isirairi America somehow esobola okulagira ne bagamba nti kakati mukole kino ku Russia si bwe kiri era oyinza okukkiriza kyenkugamba nti yensonga lwaki nti wano kiyinza okuba kyanguwamukko okulagira ku Isirairi naye Russia nedda Russia mulala mukko tomalaga mugamba nti kola kino ne Isirairi yo at least basobola America kati Donald Trump mbagambye nti ali azimba Kamala alabika nga na kino agenda kukimaliriza kati kiki ekiri mu first phase mbagambye nti abantu abayina ba hostages abali mu mikono gy'aba Hamasi abawambibwa Isirairi basuze bajaganya abantu abo bagenda okuteebwa kakati ekirala ba prisoners aba Palestine abali Isirairi bagenda kuteebwa naye kino kisobola kusanyusa be Palestine okusinga olutalo okuggwa kubanga Isirairi okujaganya okubaddeyo kubanga ba hostages bagenda kuteebwa kyekyo kati okujaganya okuli Palestine si kusanyukira basibe abagenda okuteebwa Isirairi wabula lutalo kuggwa bafiiriddwa emitwalo 607 kakati singa kiteekebwa mu nkola ate nga kirabika kiwedde because later today omukulembeze w'eggwanga etibwa erya Isirairi Benjamin Netanyahu agenda kubasinkana cabinet tebagenda kudiscussinga kusalawo oba ceasefire ebaawo balabika nga bakkiriza wabula babuulira terms and conditions eza ceasefire eno later today Netanyahu agenda basinkana baminisita be but side zino bbiri mbagambye first phase kibadde kinnaggwa singa first phase eno eteekebwa mu nkola egenda kubeera effort esinza okusemberera olutalo luno okuggwa esinza okukolebwa olutalo luno okulusembeza mu kuggwa jjukira nti olutalo luno lubaddemu ebintu bingi omuli Isirairi okulwana ne Iran Yemen ne Lebanon fireworks zikubiddwa ba Palestine n'aba Isirairi okufa amazima gali nti tewali atakutya
balabira ddala nga bawonya okufa newankubadde tebawonyera balifa naye kale nga tebafudde ebbomu za Isirayiri mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero naye tutegedde nti eno just first phase waliwo ebibuuzo bingi ebitannaba kulabika nti oba oliawo ensonga nyingi ezitannaba kukkiriziganyizibwako era nga Donald Trump ategeeza nti I am very proud agenze ku mukutu gwe omukwanira bula nagamba nti I am very proud to announce that Israel and Hamas have both signed off on the first phase of our peace plan. Bakkiriza Donald Trump nga bw'agambye era n'agamba nti kino kitegeeza all of the hostages will be released very soon. Ba hostages bonna abadde emikono gy'aba Hamas bagenda kuteebwa. Kati wano wakulu era mpuliriza bulungi otegeere wano wakulu ba hostages bonna abawambibwa Hamas bagenda kuteebwa bonna. Kati ekyokubiri Isirayiri amagye gaayo gonna gagenda kuva mu Gaza era gadde mu bifo webakkiriza we balina okubeera. Kati simanya mpuliriza ngenda kikunyonyola otegeere Isirayiri egenda kujjayo amagye gonna aba Hamas bate ba hostages bonna. Ani afunyeemu ani atafunyeemu ngenda kukubuulira. Kati wulira kino katusooka awo amagye ga Isirayiri okudde Gaza kyangu mu lutemya lwa liiso gabeera gazeeyo gasobola okuddayo. Kati peace agreement eri nti Isirayiri jjayo amagye go gonna gakomewe mabega ewuwo. Hamas tabasibe bonna baveeyo baddize Isirayiri bimu kwe bagenda okukola. Kati magambe nti singa baddamu amagye ga Isirayiri mangu nnyo okudde Gaza lutemya lwa liiso nga gazeeyo. Kakati ekibuuzo kiri nti Hamas ayina chance endala okuddamu okuwamba abantu bano be yawamba because Hamas atuuse ng'ekyobugagga kyokka kye basigazza bano ba hostages. Demand zonna ezibaddewo ba hostages Isirayiri ebadde ekuba Gaza naye ng'oluusi ekekkerezaamuko mu kkuba ng'egamba kati tutta abantu baffe olwedde abali e Gaza be baawamba. Kati baba tewali Hamas aba talina kaasigazza yadde naako. Ani afunyeemu gw'omanyi awuliriza. Ekirala kiikino olutalo nga bulugenze maaso n'okuba nti lutambudde lukosezza nnyo aba Hamas naye Isirayiri lugikosezza naye wulira Hamas ba military commanders b'ekibiina ky'aba Hamas ba military commanders ba top military commanders bafu ba political leaders nga bakulembeddwamu Ismail Haniyeh bonna bafu. Bonna mpuliriza bafu. Hamas alabika nga agenda kutandikira kaakati ku zero naye ate okutekwa Isirayiri okuli wano mbagambe nti Isirayiri egenda kutuuza cabinet meeting era cabinet meeting ebweggwa just for formality bagenda kutuuza meeting bweggwa batandika okukola Hamas agenda kutandika okuleeta abantu abo. Kati okutekwa Isirayiri kuli wano nti newankubadde nga abantu baffe tubanunudde okutya kwabwe kuli nti Hamas taweddeewo. Hamas yafiirwa bakulembeze bonna kumpi ab'ebyobufuzi ne ba political ne ba military commanders but Hamas okweddabulula tekimwetagisa bbanga ddene. Isirayiri akimanyi yensonga lwaki nti babadde baagala mu lutalo luno Hamas bamukube ku mutwe bamumalirize. Kati Isirayiri okuvaayo avaayo naye yagamba nti abo abasajja okuddamu okwezimba nalwo lutemya lwa liiso. Kati Isirayiri okudde Gaza lutemya lwa liiso nti n'aba Hamas
sigwa mulundi ogusoose bakuba basobola okuddamu ne beezimba mu kaseera nga Israel teriiyo tekyabakuba bajja kukukusa missiles bazizimbe bajja kusima empuku bajja kuddamu bafune sente luddemu okutekwa Israel we kuli kubanga Israel badde egamba ekitundu kyonna katukitwale tukitwale okitegeera ekitundu tukitwale abasajja tubamaliriza omulundi gumu kati mbagambe nti sayiri zombi buli omu yeekengera munne bino byenkubulya bisoboka Israel asobola okuddayo wano very soon ajja kutabuka addeyo naye ate era n'omuhamasi w'omuweeramu gaapu booti afuna ba commanders kakati kamba buulira abahamasi ekisooka okufa tebakutyangako bo tebatya kufa ekyokubiri komanda bwafa omulala baleeta mulala ekyo kikiri ku bahamasi komanda oba afudde ng'oyavaawo nga baleeta omulala era akalembereza kano bwe tulowooza nti bagenda kutuula butuuzi nabo balina okuddamu okweteekateeka kuzoganya paka naye kale katusabe kati ekirindiriddwa kabineti meeting egenda okuba nti etuula Isirayiri Netanyahu abriefing kabineti ye batandika okuwansiganya abasibe then phase 2 nga bagenda maaso n'okwongera okuba nti oba oliawo abateesa mu mbeera emu oba endala kale bimuko ebiri e Gaza naye nga waliwo okusanyuka okw'amaanyi ddala atugenda kwongera okubulya reactions ebimuko ebyo tugenze maaso n'okuba nti tulengedde Twahabuzi Clinic bali wali ekyebando bagamba nti bakujja n'eddagala lya butonde Independence Bonanza eggwako wiiki eno babadde bakujja ku mitwalo ena gyokka ng'ogenze ku ddwaliro ate nga bw'oba bakuleetedde delivery emitwalo ena n'ekitundu Independence Bonanza bagamba nti genda owone munaffe omwami nga wanafu prostate hubs we ziri ku mitwalo ena nena kitundu nga wakwesako enkula ekweza nyiikirizawo nafiye bakuleetera ka alpha gwe omuvubuka kagenda kuba kakuzza engulu ekisenge ekiterere nawe wakuza emyaka genda kufune prostate hubs buli kimu kijja kuba kitambula bulungi abatawanzi ba infections abatawanzi ba ulcers ania mugongo dozi weri ku mitwalo ena n'ekitundu nga kuliko ne delivery so nga bw'otuuka ku ddwaliro emitwalo ena genda ekyebando mabega wabutaba supermarket off Gaza Road gyogenda okuba nti obasanga essimu lino ti 552 98 24 noti 75 2 98 24 07 Happy Hubs bagenda kujja ku mitwalo ena oba ena kitundu nga kuliko delivery noti 552 98 24 akati Batovu Richard yena bategeza nti abantu mwenna eriyo yenna ayagala okuzimba ennyumba buli bika